Singisi rukubiroka wangulira mu promotion yaffe yenulika ndi wine tubira wansi wakasanikira kyosangayo kyowangula aduse Pallaso Poliisi eg'omuyimbi Pallaso adumidde abavubuka abalumbye wali skin ne boonoona Emmotokaze. Musango gusooka gwa malicious damage. Abavubuka abadde bayiga emmese bakolezza oluyiro olwokeza amayumba g'essubi e Kalamojja. Abantu 14 bafiiridde mu kabenje drone 2 bezisomereganye omu abadde ku ssimu ng'ayisa. Nitusaasa muno abo abagenzi bayita abantu kufa. Akasattiro mu kibuga amaduuka ku kizimbe kya nnyumba kuubagayidde. Yongera kwaniza wana wosinze okutulaba mbujjuvu tandise naga poliisi etandise omuyiggo ku muyimbi Pallaso abitebye olw'okudumira ekibinja ky'abavubuka abalumbye wali skin Makindye ne boonoona Emmotokaze. Pallaso abadde yeesasuza effujjo eryamukoleddwako abali skin mu kivulu ekyabadde ku Forest Park e Buloba. Ng'ekibinja ky'abavubuka ba Fangoni abatembeeta omuyimbi ali skin kye bajje bakola effujjo mu kiro eky'olusooka omwaka mu nkuuka mu Lubiri Emmengo tebakomyewo ku beeyongeddeyo okulikola ku lusooka omwaka. Bano balina mukama wa ali skin balumbye omuyimbi Pallaso ne bakubagalira mu kivulu ky'Empere Festival ku Forest Park e Buloba. Kyadidde Pallaso okugattagatta ebigambo mu luyimba lwe olwabya banene ali skin kyalowezza nti byadde musosonkereza. Yabayigiriza disipulini bino byabaki kati Pallaso lwatuuse n'akuba bino byabanene abaana ba Ali ne balumba stage. Lwacha tumanyerere mujje ku mike. Bano abavubuka bali skin balumbidde stage Pallaso kuyabadde ayimbira nga baagala okumukuba omugyeyo. Kyetya Mwesa Sabati amanyiddwa nga Kristo Panda naye nga muyimbi yategesa ekivulu kinannyonnyodde akubye gye katandikidde. Badde balina obukulu waabwe ate nagezezzaako okukola okwange naye bansinzaamu. Agamba nti sikwegayirira ali skin okujja emmotoka ye mu maaso ge ya Pallaso yabadde akiise nga tesobola kuvaayo kati ate ali skin atandika okuyimba ng'alina abawagizi be kyokka nga ne Pallaso ali ku stage ayimba. Kinakuze ne ntukkira Ali neva ku stage nemwegayira nga mwana abaana abaani bayinza okufiira wano nyambo ojja emmotoka maaso gono amala oyimba mirembe ave wage. Ayongeddeko nti Pallaso olwamaze okuyimba nava ku stage wano abavubuka bali skin batandikidde okulwanagana n'ababe. Kinajjukirwa nti abiri bano tebalima akamu kuvala ebyava ku Pallaso okuba ali skin empi mu bbira 3 ng'ateeka ekivulo erugogo ekyaviirako ali skin ay'okuteeka ekye ku Freedom City. Oluvala okulwanagana e Buloba kigambibwa nti Pallaso n'abavubuka be balumbye abakwali skin boonoona ebintu omubalidde emmotoka. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba nti Pallaso teyabatuukiridde kugula omusango ku byabadde Buloba kyokka bakitegeddeko nti yagenze n'abavubuka be wali skin ne boonoona ebintu. Ate leero ku makya ate ne bakeera ne balumba ki ne babalumba ate maka ga ali skin Pallaso n'abavubuka be ne bayingira mu kkomera ne batandika okunoona ebintu badala motoka zibadde 2 ndabirwa amadirisa g'amayumba ag'ennyumba. Agamba nti Aliini aguddewo emisango ku poliisi katwe okuli okulonda ebintu bye n'okumubba. Omusango ogusooka gwa malicious damage ey'okubiri kubanga agamba nti waliwo ebintu bye nga fayiri yaffe wedde tugenda kunoonya bano abavubuka tubakwate tubatwale ku mbuga z'amateeka.
Kristo Panda yetodidde abadigize olw'enneeyisa ya Alien Skin ne Pallaso. N'ebyabaddewo tusaba tusonyiwa on behalf of the artists abayimbi abayimbye n'abakoze ensobi. Ye minisita avuka n'abaana Balamo Baruga Harasi y'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga okubaako kyakola ku bibinja by'abavubuka bano ebifuuse eby'ettabbo. Ekiseera kituuse poliisi eteekinga obuvunaanyizibwa okulinda abayimbi abo abalina ebibinja n'okusaanyaawo ebibinja byabwe. Ebibinja ebyo birina okuvaawo tebiri mu mateeka ate bigenda kubeera bya bulabe eri eggwanga. Asabye poliisi okukwata buli muntu yenna ba Pallaso abakoze effujjo ku makya ga leero bakwatibwa. bw'atyo minisita Balama era ng'ateeka ebivulu aweze ab'embi bano bombi mu bivulu byateeka okumala emyezi. Okulwana nga bweyambisa ebibinja by'abavubuka abatalina mpisa abanywi b'enjaayi abadde bayita mu bantu nga bakola eggaali bagita gaadi ne baba amasimu g'abantu. So nkubiriza bekikwatako nti bano abavubuka abakola effujjo tubabaninge mu music. Nze wange mbabaninze okumala emyezi 6. Ignatius Kamya yakusakidde Green ku Bukedde TV. Ate bo abavubuka abadde bayiga emmese bakolezza oluyiira olwokeza amayumba agawera mu bitundu eby'Ekkalamojja. Mu kiseera kino ofiisi ya Ssaabaminisita n'aba Red Cross basitukiddemu okubadduukirira. Amayumba agaspa mu 1500 mu district okuli Moroto na Park ne Nabiratok mu Karamoja gakutte omuliro ne gasaanawo era abaayo tebasigaza wa kusula wadde ekyokuza eri omumwa. Kabadde katubagiro k'amaanyi nga buli omu agezaako okutaasa ebintu bye. Awa Siviki omubaka omukyala owa district y'e Nabiratok agambye nti ebyalo ebiwerako mu district gyakulembera biyite ng'omuliro guvudde ku bavubuka abayiga emmese ne bazikolamu omukyomo. These young children go hunting for rats and they keep on roasting them in the bush. Fire sparks out because of that activity that they carry on, especially during dry season. About 151 households got burnt and people are really suffering now. They are homeless. Ono asabye gavumenti okuyingiramu eyamba abantu be mu kitundu kino n'amayumba ag'amabaati mbawona ag'essubi. People require, they need food and they need some support in terms of building materials. And I will appeal to government if they could introduce at least this low cost housing. If the people can be given some iron sheets and they build houses so that they live staying in these grass thatched houses. Agamba abantu bafiiriddwa ebintu by'omu nnyumba nga kuliko n'ababadde baakaweebwa ensimbi za PDM nga bagenda kutandika kuzikozesa mu January 2025 ne zigiira mu mayumba ago. This community has lost a lot of money. 7 members have lost PDM money. They have just been supplied, given the money, and they wanted to begin business now. This January. Amyuka omwogezi wa Red Cross John Cliff Wamala agambye nti district 3 okuli Moroto na Park ne Nabiratok ze zikoseddwa omuliro ogulese kumpi buli kimu nga kisaanyeewo. Agamba ebiweereddwayo bivudde mu ofiisi eya Ssaabaminisita. Tubaza ofiisi ya Ssaabaminisita olw'obuvujirizi kubanga muyo butuyise okubeera nga tusobola okubeera nga tutuusa obuyambi buno ate ne twongera n'okubeera nga tukubiriza abantu nti ebintu bye tubawadde tebabitunda okubeera nga bafune essanyu ery'ekiseera wabula babikozesa okubeera nga beddaabulula. Agambye nti amaka gaswa mu 200 ge gasaanyeewo era nti bagenda kuyamba nga batandikira ku bakadde abateesobola, abakyala ab'embuto n'abalala. Gamba ng'abakadde, abakyala abali embuto, amaka agakulemberwa abaana, abantu abalina obulemu ku mibiri n'abalala abagwa mu ttoloba eryetaaga okubudaabuda oba kuyamba okw'enjawulo. And we were happy Uganda Red Cross intervened and gave us their volunteers. The assessment of Uganda Red Cross now has found out that more than 150 households were affected. Faizo Chiza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.
Abantu 14 bafiiridde Wombulaga emmotoka ekika kya drone 2 ezikola taxi bwe zitomereganye ku luguudo oluva ekyenjojo okudda e Kampala. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti akabenje kano kavudde ku drone namba UBK noti emu 7N ebadde eva Fort Portal okutomeregana n'endala UBR Lunana S ebadde eva e Kampala. Abantu bayingi nitusasa muno haba abagenzi baita abantu kufwa. Kabadde kaseera ka buyinike ku ddwaliro ekyonjoja abakoseddwa gye baddusiddwa. Saulo Nkoba akulira eddwaliro atubulidde embeera abantu gye babatuusirizaamu. We managed them, we treated them, we referred them, all of them were referred to Hinga Regional Referral Hospital. Nkoba agamba nti abantu 11 bafiiriddewo ate 3 bafiiridde mu ddwaliro ery'e Buhinga mu Fort Portal gye basoose okuddusibwa okufuna obujjanjabi. A total of 11 people who died. Then this morning we received bad news again that among the people that were referred to Fort Portal Regional Referral Hospital, 3 of them died. Omubaka omukyalo w'ekyenjojo Faith Philo Kunihira asaasidde abafiiriddwako abaabwe. The most unfortunate thing for me as a leader being here this evening is to watch the emergency cases being handled right within the wards where other patients are being admitted. Angela Kayo omu ku basimatuse nga tumusanze mu ddwaliro agambye nti ye yabadde mu drone eva Fort Portal nga ddereva ye yavuddeko obuzibu kuba yabadde ku ssimu. Abalala akabenje bakatadde ku kimotoka ekinene ekyafiiridde mu luguudo ekimazeemu ebbanga eddene. Habaire horole hari harubaju niyeresire ebyo byonna kurora akabenje kano kabaho ebirole ebikupakinga hangudo bikafuera okumara akasumi nibija kutuletereza accident ezikirayo kandi nibikozinga accident kukira muno. Abakulembeze bagala gavumenti ebeeko n'ekyekola ku bimotoka ebifiira mu nguudo ne birwawo era nti ne baddereeva bavuga nga bali ku masimu beetaaga okukolebwako n'omukono ogw'ekyuma. Ebintu bya masimu kwingisaniza amasimu n'okukwata amasimu bintu bibi muno very dangerous. Omwogezi wa poliisi mu Rwenzori West Vincent Twesije akakasiza akabenje kano agamba nti omugatte abantu 15 be bafiiridde mu bubenje obw'ennaku enkolo olwo abantu abalala 29 ne basimatuka n'ebisaaga eby'amaanyi. Ne tufunamu akabenje era ke tuyita serious akabaamu abantu abafunye ebiwundu be tuyita serious injuries bali 29. Twesije asabye abavuzi b'ebidduka okuvuga n'obwegendereza okwewala abantu okufiirwa obulamu bwabwe. Tugoberera amateeka g'oku kkubo. Bwe tolina kuyisa mu koona toyisa. Daniel Bayingana ne Jonan Tusingwire be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kitalo nnyo ekyabannaffe abafiiridde mu kabenje ako abafunye ebisago tusaba Omukama abasuuse 14 bafiiriddemu agudde ku luva e Kampala okudde Fort Portal nga drone 2 zitomereganye bwenyi ku bwenyi. Ate mu malala ebintu ebiri eyo mu Bukedde bisaanyeewo mu ddabambula w'omuliro akutte ekizimbe kya nnyumba kubwa kwa Lwa Park wano mu Kampala. Kiteeberezebwa nti omuliro guvudde ku gas abadde akozesebwa mu restaurant y'emu. Abamu ku bannannyini bintu omuliro gubookezza mu kubitaasa era abaddusiddwa mu malwaliro nga biwala ttaka. Wabaddewo akasattiro ku kizimbe kya nnyumba okuba okuliraana Lwa Park bwe kikutte omuliro ng'entambula esanyaladde. Abamu kwakulira ku kizimbe kino batwalirwa mu ambulensi za poliisi ne Red Cross oluva lw'okwokebwa omuliro. Naye tulina abasuubuzi bannaffe abagenze nga bali mu mbeera mbi. Essaawa zino bali mu malwaliro. Waisimba lye poliisi yazimye moto netuuka okutaakiriza emaali ngene lumino gw'engulu bwerese emmotoka ebiwerako ne basajja bayo kkulo obutebalira.
bawaliziddwa okwasa amadinisa n'okubinnya ezimu ku nzigi ku bizimbe okufuna bayisa empiira ez'amazzi. Kibatwalidde essaawa kumpi 2 olwanagana n'omuliro. Abazimbi b'ebyoto bali kukola mulimu gwabwe, so tulowooza kati tusooke tubaleke naffe nga bwe tukola kyonna kisoboka okuyambako ku bantu. Poliisi ebadde erwanagana n'omuliro nga waliwo abasuubuzi ate besigaliza poliisi begoye mu kifo kino ne wanyisigana n'ebisongovu. Abazimbi bato balinnya omuliro guno ku nfeete wadde ng'emmali y'abasuubuzi ku myaliriro egimu esaanyeewo. Waliwo ekizimbe bakiyita nnyumba kubwa kikutte omuliro, abantu bafiiriddwa ebintu byabwe. Abamu ku badde luno balusonze ku gaasi abadde akozesebwa abazi restaurant ku kizimbe omuliro guvudde. Obuzibu buvudde ku gaasi, waliwo ka restaurant akakamerikawo akaweza emyezi ng'ebiri, kati abo bali bafumba gaasi omwo n'abatabukako, kati bw'abatabuseko n'ayabika. Abamu ku bakulembeze b'abasuubuzi ne banneyabufuzi batuuse ku mifo kino ne basaba poliisi obutakanaliza alipoota ez'omuliro. Batugamba nti edduuka ery'omwami ndowooza abadde alina byatabulatabula, naye nga tukyalinda poliisi ekyakola omulimu gwayo gw'okunoonyereza etuwe lipoota ensembayo. Bwe kiba nga wayalinga y'amasannyalaze era tugenda kusaba poliisi ku mulundi guno etuwe ekizibu ekiviiriddeko ekizimbe kino okukwata omuliro mu bwangu ddala. Ebizimbe bizenga bikwata omuliro naye situfunanga lipooti yonna. Godfrey Okubo okuva mu kitongole kya Zimota ategeezezza nga batannaba kuzuula kivuddeko omuliro guno wabula musanyufu nti bagulinnye ku nfeete mu bwangu. Okunoonera kugenda mu maaso kati tujja kuzuula guvudde kuki, naye essaawa eno tukyanoonyereza omuliro guvudde kuki. Giovanni Kibirige ne Ronald Kasese bekusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Ate ddyo eggye lya IPDF livumiridde ekikolwa ky'omujaasi waabwe ow'ekitongole ekizimbi eyeekubye amasasi agamusse oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne bakama be. Amyuka omwogezi wa IPDF Kanodde wa Kik agamba nti balina enkola nnyingi ezigonjoola obuzibu nga buno. Lieutenant Amon aliho, the site engineer for Gombe. Bino bimu ku bigawo by'omugezi Lieutenant Amon aliho mu kubakugu mu kitongole ky'ebe ekikugo ekya UPDF Ingene Brigade eyeekubye amasasi agamusse ensimbi nakiro mu disitulikiti Empigi olunaku olw'eggulo. Vidiyo eno yakwatibwa aba UPDF nga likulimu okuzimba eddwaliro ery'eggombe Butambula nga site engineer. Lieutenant aliho yannyola emirimu egy'enjawulo gyakola n'egyo gyali gikoleddwa ku ddwaliro. I've been here so far for 1.5 years, and the first contract was to build the MCH and the staff houses. This contract was for 1 year, and we did it within that very 1 year. We are ready for handover. Oluvala Lieutenant aliho okwekuba amasasi tugenze ekiyanja Sero Enabingo yabadde asula nga tusanzeeyo abajaasi ab'enganda ze ng'embeera ya kiyongobero. Ab'enganda baganya okuba ku kyeboogera ne batuukiriza okukwata ebifaananyi kuba ensonga ziri mbakama baabwe. Kitegerekese nti aliho nga tannaba kukuba amasasi yasoose kuwandiika ebbaluwa ku mikutu emigatta abantu ng'alaga nga bweyingira amagye mu 2013 ng'azze akuzibwa amadaala okutuuka ku lya Lieutenant. Kigambibwa nti okwekuba amasasi yabudde ku bakama be mu kitongole kyabadde akola ekya Ingene Brigade okumuwayiriza nti yali ensimbi obukadde 10 ng'ate ne banne bangi bakola omulimu mu kitongole ekyo Masika tegegwanga basala ku mulimu. Bw'atyo yasabye omuduumizi wa IPDF Jeno Mozikane Rugaba anoonyereze ku nsonga ezifusaako n'okulabirira abaana be. Mukwaya munene muliraano Dick Kiganda agambye nti yalabye aliho ng'ayingira emmotoka n'emmondo kye yazzamu okuwulira nti yeekubye amasasi. Ndokulya amawulire nti omuto wafaafu abantu kyangu alanze ngo kuba nasoose kulowooza nti oba akisidenti basalowoozeza nti neeyo gyekubidde amasasi nti atuuse. Ate Salong Taddewo Kiyaga ssente wa Kiyanja Seero aliho gwabadde abeera avumidde ekikolwa kye yakoze wabula namwebazula obutatta bantu balala. Ate ne ku kisaawe gye yettidde nawe yatuuse era n'akola obuntu bulamu n'agamba abavubuka ababaddewo nti musembereeyo n'ava mu mmotoka n'ajjayo emmundu ne yeekuba. Kikolwa si kirungi naye nga abali mu bitongole ebyenjawulo abantu abo bonna abatuli wansi tubayisenga abantu. Asebala ne lodi bulijjo okuwandiisa abapangisa baabwe. Nenga kyandibadde kya bwenkanya naawe landi road okujja n'olipootinga nti nakyazizza oba
omuntu gundi apangisiza kuno mwamunamyuka omugizi wa pdf kanodde waki ku simu avumidde ekikola kyaliho ekyokwita n'ategeeza nti amanyi bulungi emitendera yasibwa osinga omujaasi afudde obutakkaanya ne bakama be akikyagambye nti updf yasawa enkola ey'okubudaabuda abasirikale bwe babeera balina ensonga ezibatawaanya. Waliwo emitendera gye tuyitamu okugonjoola ensonga zaffe era twatendeka abasirikale bangi betulina kati tubasindise mu units nyingi ng'omulimu gwabwe gwa kubudaabuda basirikale bannaabwe naba officers. David Tamale Buyondo William nidde amatadde bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Kitalo nnyo tugenda kumulamu katono tukyadde n'agataliiko nfuufu amalala tovaawo. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Gavumenti esaze ebbeeyi y'amasannyalaze. Tuvudde ku ekyo abaana tetukyabaalula. Abantu bakiviirako ddala era ogenda n'okigamba bano ati ekyo kiki. Kobenga oli mulongo oba toli mulongo bakwalula ssebo. Naye ebyo byonna tubisudde muguluka. Gye tugamba nti tuddeyo ku nnono yaffe nga bwe yali. Ebyo byonna bye bimu ku byakkakkanyanga abaana. Era byayambanga nnyo olwaleero mugenze ku zino ze muyita DNA endagalusa ezammwe mukubagana abaana babamanyirangawo mu kutwala omwana ono mwalula we bamanyiranga era ng'omukyala bamugamba okakasa omwana gwe tugenda okwalula waffe kuba emikolo gye baakolanga gyali mingi. Ale webale kubeera naffe ate bwe tweyongerayo n'amawulire amalala ng'omwaka gwakatandika gavumenti ewadde bannansi essanyu bw'esaze ku bbeeyi y'amasannyalaze okusobesa buli muntu okugoota. Enteekateeka eno eyanjuddwa minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa ku Media Center wano mu Kampala. Gavumenti ekendeeza ku miwendo gy'amasannyalaze akozesebwa mu maka ne mu makolero amanene kisobozese buli muntu okugoota. Enteekateeka eno eyanjulira minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa kulina muwulire olubadde ku Media Center mu Kampala. Nankabirwa ategeeza nti okwawukana kuno omwaka ogwedde omulundi guno gavumenti amasannyalaze gasaze ebitundu 5 n'obutundutundu 2 okuva ku kitundu kimu n'obutundutundu 6. Omwaka oguwedde gavumenti yeefiiriza obuwumbi 40 mu kwerekereza bw'osobole okufuna amasannyalaze ag'ebbeeyi ensaamusaamu. Omwaka guno gavumenti yeefiiriza obuwumbi 155 okwerekereza gwosobole okwota amasannyalaze gano ng'osobola okugagula. Ategeeza nti omuntu agula amasannyalaze ng'omwezi gutandika uniti agenda kuzigula ku nusu 2.5 so nga bw'oddamu okugula mwezi ogwennyini ogenda kuzigula ennusu 7 mu 7 ne sente 7 okuva ku nusu 796 ne sente 4 ate amasannyalaze ga bizinensi gasa okuva ku nusu 599 ne sente 9 okudda ku nusu 595 ne sente 2. Amasannyalaze akusibwa mu kolero obutono gavudde ku nusu 408 okudda ku nusu 428 ne sente 8 so nga amakulira amanene ddala amasannyalaze gaago gavudde ku nusu 378 ne sente 6 okudda ku nusu 351 ne sente 5 n'amakulira amalala mangi. Omuwendo guno ogw'enjawulo obugenda kwabo tusuubira nti gujja kubayamba okusasula amasannyalaze age. Ekyono kipya tekibaddeewo era ne batubuulira nti gy'okoma okunywa amasannyalaze amangi gy'ojja okukoma n'okusasula ebbeeyi entono kubanga ojja kuba ng'onywedde amasannyalaze mangi. Nankabirwa ategeeza nti gavumenti esizza okwefiiriza ensimbi ezisoba mu buwumbi 155 ng'eyagala buli munnayuganda asobole okwota ku masannyalaze. Ategeeza nti gavumenti eri mu nteekateeka okulaba nga bongera ku bungi mbw amasannyalaze ddala agamanyi g'enjuba n'aga nuclear. Twagala mu mwaka gwa 2023 nga buli muntu at least agobye enzikiza oba ku mutimbagano ogw'ensi ogwa ggwanga national grid obanga weetaddemu ssente n'oteeka sola ku nnyumba yo. Awadde bannayuganda essuubi nti mu nteekateeka zonna ze bakola emiwendo gy'amasannyalaze yakwongera okukiira ddala. Nankabirwa agambye nti gavumenti eri mu nteekateeka okuleeta etteeka ku babba amasannyalaze naddala amakolero amanene nga bateekateeka abakugu abagenda okulondola amakolero ago. Mazima ga Katonda mugulu n'obeera awo nga oli taata oli maama naye nga amasannyalaze ogabba ng'ogabba ate ng'oli muzadde kakati abaana bo bagenda kubba banka.
Procopius Romo yakusakidde Green ku Bukedde TV. Kale omwaka gutandise naye onaamalako otya mu Kanyomero k'omukenkufu Nyanzi Julius leero kugamba nti ku masomero agazimbibwa buli lunaku bw'okola ennoni tosobola butayitawo. Akanyomero k'omukenkufu katuuse essaawa yeeno yennyini abasomesa mubayite bananyini masomero mubayite mubagambe nti ate olunaku lwaleero lwaffe ekiro kyaleero ffe tulidde empanga. Ebbanga ddene kati mu ggwanga ng'ekisaawe ky'ebyenjigiriza kiyimirirawo ku nnoni era ne gye buli kati ekitundu ekisinga obunene ku masomero ze bawandiisa ku mbaawo. Kino kitegeeza zirina akatale kanene ddala. Omukenkufu Julius Nyanzi kwe kuzikuleetera olabe bw'osobola okuzeeyoleramu ensimbi. Amasomero gasoba mu mitwalo 3 agali mu Uganda. Onaabulwako 10 gonaayiikiriza n'osobola okubaguza kyokazo oba ennoni. Eno kyoka yanjawulo kubanga kyoka ze mubadde mukola oba ennoni zibadde zivaamu enfuufu zibadde zivaako dasiti. Abasomesa baffe ne babanga abeekuba evvu. Weetaaga bino okuzikola naddala akatiba k'osobola okufuna ku Prof Research ku bbeeyi entono. Kyeweetaaga ekisinga okuba ekikulu weetaaga akatiba. Akatiba kano kakola kyoka ezisoba mu 2. Weetaaga powder oba gwe bayita gypsum powder. Ono gypsum powder oba tumuyita plaster of Paris POP plaster of Paris. Weetaaga minzaani osobole okupima ekyokuna. Weetaaga butto butto buno nsiba mu bayigiriza omukamula. Ekyokutaano weetaaga parafini ne butto bino bye biyamba kyoka obutamenyekamenyeka obadde tokamanyi olwaleero kayige. Oluvannyuma bino bitabule nga bwakulaga. Katusooka ne tupima kilo eya gypsum powder. Kati kilo emu bw'omala ogipima kilo eya gypsum powder tugitabula ne kilo y'amazzi si lita y'amazzi ne kilo y'amazzi tebyenkana. Abantu abasiga ensobi gye mubadde mukola ne mukola kyoka ezitali ku mutindo obadde opima lita y'amazzi naye olina okupima kilo y'amazzi. Bw'ogipima gitabule mu POP bitabula bulungi nnyo. Ekiddako kutegeka katibako. Akatiba okategeka otya ofuna butto butto ebijiiko 10 ebya butto n'ofuna n'ebijiiko 10 ebya parafini. Kino ekirungo kyekiyamba kyoka obutamenyekamenyeka. Amakulu gali nti opima kyenkanyi oba lita emu eya butto ne lita emu eya parafini. Katusigamu munda. Omugaso gwa kino guyamba kyoka obuteekwata ku katiba nga bw'olaba abakola emigaati bwe baddira kabata ne bakasiiga ku nsaniya ddamu osibewo bulungi nnyo kazeeko. Kati ekiddako kuyiwa maali mu katiba line ku line. Sente bwe ziti bwe bazikola. Sente bakola nkole tebatega ntege. Oddako ng'olevolinga mane. Ekiddako kyoka zaffe zino ziba zikyali mbisibisi nga tuteekawo kyuka zino oba ennoni mu dryer. Jukira dryer nagibasomesa omulundi oguyise nabasomesa omugaso gwa dryer mu kukaza era kati wano amakulu wegali. Kujjayo olusaniya luno oteekako ennoni zaffe zamulembe tezimenyeka teweeraliikirira. Jukira nekaza kilo 10 olunaku eno gye bayita kabejja. Waliwo ne lugogome kaza ttani ya kyoka. Teekamu jukira ekozesa solar pano nga zikala mu lunaku lumu. Buli kilo eya gypsum powder ofunako amagoba ga 10,000. Kitegeeza bw'oba okoze kilo 10 olunaku eza gypsum powder ono oba osobola okukola emitwalo 4 ng'amagoba buli lunaku. Laba bukyoka bwaffe bwentaddemu obutono
bwakazedda kiyitirivu pakinga ennonizo ng'otwala ku ssomero Allah so tebe bati bwe bazikola ng'opakinga 100% tiki the professor Bayo ali tiki nnyo prof Bayo research eri tiki. Babale kubeera naffe mu malala bawanguzi ba wumula okuva mu kyapa General Enterprises ne Bukedde TV batakemeka nga bava Madina gye bamaze ennaku 5 bano bibafunyemu babitenda. Abawanguzi ba Umrah okuva mu kyapa General Enterprise ne Fatuma Namubiro batuuse eggulo mu kibuga Meka okuva Madina gye bamaze ennaku 5 nga balambula ebifo eby'enjawulo eby'enkizo mu ddiini y'Obusiraamu n'okutendereza Allah olw'amatendo g'abawadde. Bano ne bannaabwe abalala abasoma 50 Meka batuukidde ku mikolo gya Umrah nga batandikidde mu kwetoloola ennyumba ya Allah entukuvu Kaaba. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwwata. Oluvannyuma bayolekedde olusozi lwa Safa ne Marwa nawo okukolawo emikolo gyawo nga babadde bakulembeddwa akulira ddaawo ekibuli Sheikh Yasin Kiweewa akulira Bamuzat and others ababatutte. Bano batendereza bye balabye era neebaza nnyo Bamuzat and others kubanga gyembudde nambudde ebifo ebiwererako ddala 10. Alhamdulillah ebifo ebitukuvu byonna Mukama mulungi mbituuseemu abantu bonna bakyali mu mbeera ennungi neebaleza Bukedde TV okutufolowinga okutugoberera ebbanga lino lyonna lye tumaze nga tutambula tusaba Katonda batusasule emisera ate n'ensaba abantu banne nti mujje mutambuleko ne Muzata Tours and Travel. Bo abasiraamu ababeera ewakisi bategese mawuledi ebayingiza omwaka. Omumyuka wa Supreme Mufti Sheikh Ibrahim Tanda asinzidde eno n'ategeeza nti abasiraamu basaanye okukomya okweyogerera ebisongovu ku mitimbagano wabula banoonye abo bwe batakkaanya ku nsonga z'eddiini bazigonjoole. Mbeegayirira era mbasaba temwetaba mu guruupu esazeewo okwemulisa ku mitimbagano. Sheikh Ntanda asabye abasiraamu okutambulanga n'abaana baabwe ku mikolo kubanga be bagenda okubeerawo nga bavudde mu nsi. Ono era asabye abakyala okukendeeza obukambwe. Mwisusse obukambwe, musussizza obukambwe ate obukambwe obwo oluusi mubujja mu kweraguza. Sheikh Sulaiman Ali Mondo nga yakulembedde okutegeka mawuledi eno akatiriza obukulu obw'okulaajanira mu ngo naddala mu kiseera nga kino abantu we bakuŋŋaanira abangi. Olwekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abasasula obulungi bungi yaj'alu Allahu jam'ana hadha jam'a. Ssentebe w'olukiiko olutegese mawuledi eno Haji Semakula Sulaiti ategeeza nti balina enteekateeka ey'okutandikawo pulojekiti ezinaavujjirira emirimu. Ekidaala kitwaloza nti kinene nnyo nga kifunze nga n'abamu abantu abasinga bali bweru so mwebale nnyo. Kale ate ye omuduumizi wa poliisi mu East Busoga Norman Musinga asanyudde abakristaayo nga babulira enjiri bayingiza omwaka. Asinzidde mu kusaba ku kanisa ya St. Peter's eyiga nga n'agamba nti nabo ng'abapoliisi abamu balina amafuta agakyusa obulamu bw'abantu. Mu kusaba okwaniriza omwaka eyiga nga adumira poliisi mu East Busoga Norman Musinga akyamudde abakristaayo bw'akulembeddemu okubuulira. Okusaba kuno kwategekeddwa obusumba bw'e Kasokoso mu kibuga Yiganga ku kanisa ya St. Peter's gy'asinzidde n'abategeeza nti ennaku zino n'abasirikale balina amafuta era basobolera ddala okubuulira enjiri abantu ne bakyusa ebikolwa byabwe. The police of today is not the police of the other day. Abapoliisi abakakyo kano kino abapoliisi balabeera. We are anointed by the spirit of the living God. Asabye abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo okwekwata Katonda basobole okukuvuunuka. Tulina okusaba the chain of confusion. The power of the
must be broken today. Omusumba w'ekkanisa eno Reverend Canon Alfred Bolia ategeezezza nti baayise RPC okubuulira enjiri okulaga abantu nti buli muntu asobola okuweereza Katonda. Abantu bonabona ku nsi oba omusirikale oba mpowaki oba waki aidi Katonda era ayenda Katonda. Bo bannakyotera bagenze mu bungi ku kkanisa eya Calvary Temple ey'omusumba Eridad ne Allen Nyanja mu kusaba okw'okumalako omwaka 2024 n'okwaniriza 2025. Kwetabiddwako n'addumira poliisi y'ekyotera Justus Namara ng'ono asabye abeetabye mu kusinza okukuuma emirembe n'okutwala ebyokwerinda ng'ensonga enkolo. Celebrate responsibly. Mbasaba mujaguze n'obuvunaanyizibwa. Our life is precious and it should be guarded jealously. Mu kuyigiriza omusumba Nyanja avumiridde ebikolwa eby'okutulugunya abaana ebyeyongedde mu ggwanga. Ono abawadde obubaka bw'omwaka mwategeereza nti gwe mwaka gwabwe ogw'enkulaakulana. Mwaka gwa kweyongerako bugagga bugenda kweyongerako n'eggwanga lyaffe Uganda ligenda kwongera okukulaakulana. Asabye bannabyabufuzi okwagalana kubanga baluganda nga kye kijja okuleeta enkulaakulana mu ggwanga. Tusaba mwagalane. Oli ne bwakusinga mu kalulu musigale nga mukwatagana tukulaakulanye eggwanga lyaffe Uganda. Ivan Wakibine mulyo wa John Bosco be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate yo poliisi emukono etandise okunoonyeza ku basirikale baayo abakuye amasimu bbanga mu bikujjuko by'okuyingira omwaka erimu ne liwaba ne lirumya omuntu. Yakubiddwa essasi mu bikujjuko by'okuyingira omwaka emukono ye Hussein Kyenzo emyaka 15 nga mutuuze ku kyalo Jjogiyisanga mu Goma emukono. Okusinziira ku mukozi wa poliisi mu Kaperian Patrick Onyango yalukusa mukaaga mu kuyingira omwaka mu katawuni k'Ezide na Miryango abatuuze bali bakuŋŋaanye olwo abasirikale bwe bakuba amasasi mu bbanga okukakana nga likubye kyeyinza. Abantu babaddawo nga balindirira omwaka ne batandika okuyingira mu luguudo. Abasirikale ne batandika okuba amasasi waggulu ogezako okubakuba mu luguudo. Onyango ategeezza nno yadusiddwa mu ddwaliro emukono gye yajjidwa n'atwalibwa mu ddwaliro Mulago okulonyiza bugenda mu maaso. Twaguddewo file gye tuyita general inquiry file ogezako okunoonyereza n'okukakasa kiki ekibaddewo. Mu ntujja y'okuyingira omwaka waliwo n'omuvubuka eyakubiddwa ne bamwasa emimwa n'okumwambula engoye kubigayibwa nti yanyakudde akasemo. Ono poliisi yazze n'emutaasa. Tuwayizaamu n'abakulembeze ab'enjawulo ku byokwerinda nga byabadde okumalako omwaka n'okuyingira omujja emukono nga bategeeza nti ku mulundi guno tebafunye nnyo kusoomoozebwa. Twabaddemu n'omuntu gwe baakubye essasi esseeta mu mukono okugumbulula abantu abadde bakuma omuliro mu kkubo nga tebaagala abantu batambule. Obumenyi bw'amateeka newankubadde bwabaddemu naye tebwabadde bungi. Obutonotono bwabaddemu naye bino obuzibu emisango bw'olubeerero by'okugamba abantu bye twagambanga abantu nti bwe muba mugenda musibe amayumba muganyweze. Poliisi yagezezzaako ne watabaawo nnyo bobbi bw'amaanyi mu kitundu. Ye mu bizinga ebyobuvumu kuwayamu n'amyuka RDC Moses Kizito Buule atuulidde embeera nga bwe yabadde. Waliwo abantu abatera okuva sayidi y'e Tanzania eyo ne bajja ne batawaanya Buvuma nga babba yingini z'amaato era mu kitundu ky'Erubya basobola okukwatibwa. Bw'abadigizi bakyekoze ku Resort Beach Entebbe kusookuuma nga bakuba eddobe n'okunyumira enguliko y'Abayimbi kyokka mu mazzi abavubuka abamu obwedda bakolera Effujjo ku bakazi ate abalala bakola akabinyi ne batandika okutambula bayimbira mu mazzi. Waliwo omuwala Aisha Nangego ekibuli yakoleddwako Effujjo mazzi abo ne balowooza nti yafiiriddemu. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kaperian agamba Nanjigo yadusiddwa mu ddwaliro Entebbe tebamutaasa. Naye kati ayogera wadde badde balowooza nti yafudde naye nedda tafudde. Alabudde avuka abakola effujjo ku badigize nga bali ku bbeeki. Anti oyinza okuba okola ffujjo oli naafa ffe tujja kunoonya. Obudde olwawongedde abayimbi okulimisa Pallaso ne Madox Sematima ne okuba abadigize emiziki.
David Musikalyankolo. Ng'emizannyo nga tukyatunula emizannyo egy'enjawulo bwe gikoze mu mwaka 2024 bo aba FUFA bagukungudde mu birungi byerere. Ebisaawe bizimbiddwa ttiimu z'eggwanga ez'enjawulo za kuzannya mpaka za Afrika ezitali zimu ate nga bo abazannya zzaala mu liigi kaakubajjuutuka. Omuzannyo gw'omupiira gufunye obuwanguzi mu 2025 omubadde ttiimu y'eggwanga okuddayo mu mpaka za AFCON kosa gavumenti ne bannabyamizannyo okuzimba ebisaawe. Wakati mu kusomoozebwa kuno ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes omwaka guno yazemu okwesogga empaka za AFCON ez'akamalirizo oluvannyuma lw'okusubwa empaka za AFCON ezisembyeyo mu ggwanga lya Cameroon mu 2021 kosa ne mu ggwanga lya Ivory Coast mu 2023. Mu kiseera kye kimu ne ttiimu y'eggwanga eyaba Musayi Muto abali wansi w'emyaka 17 nabo beesoze empaka za Africa za ne April omwaka guno. FUFA esimye gavumenti okubakwasako n'obuwumbi 17 era ng'ono agasseko nti kati balinawo obukadde 4 bwe basobodde okutereka okubayambako okuva mu nsimbi ze bafuna mu bantu ababakwasizzaako. As we speak, FUFA has a reserve. We have been trying to create this reserve, and this reserve has now grown to 400 million. That every time we are making expenditures, we save some money, whatever little it is. And I'm proud at the moment that despite our different challenges, at least we have a reserve of 400 million. Omwaka ogwedde gavumenti yayongedde amaanyi mu nteekateeka y'okuddaabiriza n'okuzimba ebisaawe ng'ekisaawe ky'e Namboole kyaddaabirizibwa okutuuka ku mutendera gw'ensi yonna mu mwaka. Gwe gumu n'ebisaawe okuli ekya Hoima ne Akibu Olympic Stadium byatandise okuzimbibwa. Mu kiseera kye kimu n'ekisaawe kya Ham Stadium Nakivubo ekyaddaabirizibwa omugagga Hajj Hamis Kigundu okutuuka ku mutindo nga kino kitegekeddwamu empaka ez'enjawulo. Ham Stadium in Achivubo, as we are aware, it's already hosting matches, and CAF has also allowed it to host some of the international matches of the lower categories. St. Mary's Chitende is already being used for international matches and also for the national competitions. Bukedde Comprehensive School Sports Park Bukedde is another new facility that has been brought on board. Amos College in Bukedde is also another facility center that has been brought on. There's also Denver Stadium in Entebbe, which is going on and ready to international levels, and therefore it's my plea that the government takes the initiative to support the private sector investors, especially in the sports infrastructure. Wabula bakyalina ebibasomooza bingi ng'omwaka oguwedde abantu ab'enjawulo baakaligibwa obutaddamu kwenyigira mu nsonga ezikwata ku mupiira oluvannyuma lw'okusangibwa nga beenyigira mu betting, ekintu ekikontana n'amateeka ga FUFA era FUFA neeteekawo okunoonyereza ku mupiira gwa Kitala FC mwe yatimpulidde Express FC goal 7 ku bwerere ekigambibwa nti gwalimu ebirumira bingi. Saagala gamba nti tewaliwo kyabaddewo kubanga abakugu baffe bali mu kunoonyereza wenjogerera. There is an investigation going on about that match. Naye njagala okukakasa nti tugenda kuddayo mwezi ennaku tekisoboka. Omuntu yenna era kyova olaba nti tuli federation evuddewo kutunulira abantu 19 betubaanize naye nga tewaliwo ajulira wantu wonna wonna tegeera ntukozesezza bukugu. Kano kasongo katono nnyo ku nsonga we tulina okukolako. Ate yo liigi y'eggwanga ya Star Times Uganda Premier League ezzeemuleyo n'emipiira 3 nga Maroons FC emezze Mbale Heroes goal 1-0, KCC FC eremaganye ne Police 0-0 ate Express FC emezze Bright Stars goal 2-1. Tiimu erina okusooka kulwanirira ttiimu n'ekyo abasinga obungi tebakiina. Abasinga obungi ebirowoozo byabwe n'obwongo bwabwe butunuulidde byenaku kino ku ttiimu kubanga mulimu abasinga obungi balina obaolyawo bakama baabwe ba agenti baabwe abasinga okubaako engeri baboogera banga bafuna omukisa okutibwa ku ttiimu y'eggwanga. So nekibanga okutibwa kwabwe tekuvudde mu kulwana muntu kulwana kuteekawo naye yekasa alabikako mu ttiimu nga yazanye automatically abajja kumuyita. Disappointed okuluzinga obulungi tukuliyetinza emikisa gibadde kisobola okuvaamu goolo okubamuzi naye performance
bategeeza nti abalenzi bagala second half bakomewo nga tuli dominance mupiira bafollowing instructions ate ne substitutes zetukoze zirese impact mu game nezituusa dynamics za game zonna era tubadde on top mu game nagala second half yonna so ndi proud ne performance naye ndi disappointed ne result tufuna. Kati ate katugende tulabe ebifa mu katale ak'okukyusakyusa abazannyi mu Bulaaya. Akatale k'okukyusakyusa abazannyi mu Bulaaya kaguddewo mu butongole nga kilabu ez'enjawulo zisaanisidde okusonga ku bazannyi ab'enjawulo abasobola okugumiza ttiimu zaabwe. Akava mu kilabu ya Manchester United galaga nti bano baagala Omuteeba Sporting Lisbon Victor ng'ono abaayibwamu obukadde 8 pawunda. Amawulire agava mu kilabu ya Real Madrid nago galaga nti bano baagala omuzibizi wa Liverpool Alexander Arnold ng'ono endagaano yeggwa ku sizoni eno. Omuzibizi ono kigambibwa nti tasuubira kuzza bujja endagaano na Liverpool. Liverpool etunudde okuziba eddibu n'abazibizi okuli Jeremy wa Bayer Leverkusen na Alphonso Davies wa Bayern Munich. Yo kilabu ya Arsenal etunudde okwongera okugumiza olugoba lwa Luteebi nga batunudde okuleeta omuteebi wa Frankfurt Omar. Era nga amawulire amalala galaga nti n'omuteebi wa Manchester United Max Rashford naye bamwagala dda nga Liverpool, PSG ne AC Milan nawo zimwagala. Wetukomawo z'empaka za Sulaiman Kiwanuka Cup eziggalawo omwaka 2024 zakomekerezeddwa e Kasawo nabyo katubirabe. Empaka zategekeddwa Sulaiman Kiwanuka eza Kasawo Sub-County Champions League zakomekerezeddwa nga ttiimu zavuganyiza mu mupiira n'okubaka. Final yabadde wakati wa Buteyongera ne Kakukulu FC nga babadde ku kisaawe kya Ndese CU Playground kyalondese mu ggombolola y'e Kasawo mu ssaza ly'e Kifuma. Genza okuggwa nga Buteyongera etimpudde Kakukulu FC goal 5-1. Ate mu kubaka final na Kifuma yamezendese ku goal 25-10. Teyongera baweereddwa Sedume Wente omujozi ekikopo omupiira emidaali. Abookubiri ab'Akakukulu FC bafunye omujozi n'emitwalo 5 ate ne ttiimu 2 ezawandukidde ku semi. Buli emu yafunye omujozi ogujjudde nga byonna yakwasiddwa omutegesi w'empaka zino Sulaiman Kiwanuka. Nze ndi mwana wa mupiira gumperedde, mupiira gumpadde emikwano. Ate manyi nti omupiira guli profitable, gulimu ssente, gulimu n'ebintu bingi. So njagala okuteeka amaanyi nnyo mu kusamba omupiira ogw'ebigere. So tusuubira nti tunaba tukoze ttiimu esinga okuba ennungi n'ekisaawe ekirungi, then tujja kwongerako ne ttiimu y'abakyala abasamba omupiira gw'ebigere. Tetugenda kusukka waawo nkwebaza okutambula naffe agataliiko nfuufu tugafundikidde bwetyo. Nze kuteesa Julius tubadde n'emmembo omulungi kulaba abakozesa obubonero tubaagalizaawo omwaka omulungi ogujjudde emirembe n'essanyu. Weeraba.